Sinzira sebo. Kisinzira kisente. Nedda. Nyinayo obwana. Nyinayo obwana. Kugamba gujja biganye. Nedda. Bwekito si bwe kiri. Ninayo obwana nga kana kasobola kukwatamu ate okusinga nedda. Nze njagala ggwe. Oyagala nze? Tewali buzibu tumaze interview ngende nkukwatemu. Kachumbali TV kwe tuli kwe mukutu kwosinziro kubanga otulaba anko nyanjudde bulungi webale ne bannange. Anyway nje okubategeeza ngenda kuzomwezi bbiri tugenda kubeera ku hoteli Africana Wizomanizo. So ngenda kuzomwezi 9 ajaluna mubiru sena hotelo. Nakuzomwezi 18 Nkudi Festival. Abakazi abaganyo okujjanga mwambadde actually nduza bana abalo rafitinga mu Nkudi Festival. Mugende eyo ngenda kuzomwezi 18 mwagiri lunabe liri pazo w'Enkudi. Ngenda kuzomwezi 6 hoteli Africana Kalona Ntongo. Gwayagala okuzimba abakyala nga bano ng'otusiza okuzimba ojja kukwatagana ne Bitu Sadweya okubanga mukwatagana mbyo okuzimba oteeka akasente ku akaunti ebanga okuteeta seminti mitayimbwa notabbibwa. So olunaku olwaleero tulina ebyana bwabannange nepankugane amaanyi gampedde dda siyenza ayina amagundi amangi kati obantandikirewa waliwo n'afaana Shiba waliwo oli bana babiri wa People Power bayize bonna abandi asingano bankyukakyuka waliwo kana akali ku nakyo kati waliwo n'abuzaabuza mweru si mweru waliwo kano ka chocolate oba yakachumbali ogenda kulya wonywa kibina siwe gwe kyawadde kaunti ogera kuleta akaunti ogiba we basenga obusa kati ojenga nga weroboze owa yoli otya ne bulungi sobo gambo otya ndi bulungi emutatu bino bigambo kibiri bineno watunagenda obisoma budde bujja kuba butukola ki butukwata kyekituufu nga noti muganda ndi muganda sebo ate nkuwuliranga accent like ntera nnyo okozesa oluzungu oluganda lunsumbuwa ng'ate oli muganda naye ng'oluganda olumanyi gamba nti ngangole teduka kwaya kwekwenyuka engwangole teduka kwaya kwekwenyuka eyo tuveeyo naye ng'oli muganda sebo ndi muganda amanya kuggwana bampita babi olina limu nga nte tugendere awo babi yegwe mukakyagulanyi nedda sebo naye nga waba akuyise waba mpise n'agamba nti babi oli aveewo babi onaddewo tekisoboka kubanga oli babi oli queen ate nga ffe abakazi oli omukazi like atwadde bingi ebyokulabirako ogezanga bingi ekisooka omukazi olina okuba nga weefaako ng'omukazi olina obutaggwamu maanyi ekintu kyonna wadde kibaddewo olina okuba strong ng'omukyala kimuyigiddeko nga Shiba Shiba mbw ali lubuto sibimanyi gw'omulaba otya tuveeyo simanyi ye ng'omufaanana okufaanagana si luganda ekifaananyi kya sensekere kituufu ekyo tubogaye toli muganda nyaba oli otya ndi bulungi sebo oli bulungi okakasa ndi bulungi owakasa oli bulungi ndi bulungi sekanziwa omulala sina kyakukolera amanya go amanya gange bamuta Maureen ndi Munyankole kiveera get ready oli muki ndi Munyankole tukwate bukwasi ng'oli gundi oli wannabuka mujja owaayi People Power wayase ndi sebo bakuyitani nze Viola n'omuyimbi weekwatira awo nkubuliza eno nze Viola abooluganda ngamba labira Viola olina limu wakimugala manya gamu gakika ag'ekika gabeera waka mu kumanyagana ebiseera bisinga wali maama Viola ag'ekika gatera kubeera mu kumanyagana ewaka ewaffe yafuna buno obwoko obwawa
obadde mukola endala mukolera buwo tugende byampuna oteredde so mulundi gumu ogusembayo saayo n'omulala gumu omaliriza nga totobye olaba oshanana ya kitiibwa kya mukama osaba ddiini ki nze ndi mukazi musiraamu ndi musiraamu onyumidde mu kashaliya okitegeera ebedde kayijabu okitegeera gundi nalina omusomo oba bita zubeeda byatala omumanyi alina omusomo gwa gundi ijabu bayitamu abasiraamu obusiraamu twaba omulamu twasigaza amanya okitegeera mwasigaza ki manya eddiini twagivaako bwogamba twayiseeko dda tuli busanga oba yakuwulira nkudi ngenda bulaaya kuzina nkudi angi maama ye guwa butandikawo eki obusiraamu bwolemerako sinze yabutandikawo osanga weebuli nasangawo busange osobola n'okubuvaamu nsobola buvaamu gamba nabivaako kati togende mu ijabu nga noonyayo ki alla wanaaba ageze oyinza okugenda yanyiiza just kakisa katono wakomadde ogenda ku muzigiti nze guli omwaka oguwedde olwavayo nova mu busiraamu saabuvaamu nti nongitadde kubanga ne baba banziika okitegeera nowoba ofumbirwa mu busiraamu kisinzira musajja ki toyiiko ddiini ajja yajja ajja yajja nga wanyiiga nnyo kiki maama bwanzitira ab'ewaka obusiraamu anti kitange yali abukkirizaamu nnyo ne bumutta busange sibitegeera tuli ku peji emu akuddira owaayi Lonyiseba oli otya? manya Manya bampita Brenda nga ndi munyankole kuva Lukunjiri. kati kyembuuza Lukunjiri tewali mirimu okujja eno wayise ebibuga bimeka Kiba kyetaagisa otambulemu ove like ogazye ku bwongo balabe ku bisinga noono mwababiri tubakwate bukwasi nga muli ku bulaze wayi bubadde awo nga mmwe mubunywa nga mubunywa ku bano nabo tubawaako baba baagala kozife waffe ndowooza kyekyokunywa kyaffe twabimanyira n'amajuzi kugamba singa oli ajjamu ebitoogo n'abajuzi abasinga bitoogo n'ebitoogo nno nga byatuukayo ewaffe ate kisinga okunewuza kiri ekintu kimu buno obulwadde bw'abaana bano abavubuka buli nnyo eyo ewammwe ng'ate mugamba ate mwe ab'ento bazirwaki ndowooza bava mu nsi endala oba abava mu nsi endala be babikola so sife osanga omuntu nga yava oba nga yava nkuwa example ya kitundu ki yava Masaka kale nga yava mu nsi ndala najja e Lukunjiri Luweero Lukunjiri ali atya Lukunjiri nnungi buli kimu ndowooza nsi yaabwe kyenakinamata anti nga bwe nkugambye oba olina bugaziya ku bwongo sigamba nti olina tuwulira awo nti mami gyali ate omwami muveeko oyo tatumalira na budde yo omwagaza ki tigana abaana baluuka tugenda mu nkudi kakyokuleeti
okalabe gwotekedde okuba nga oli muganda eyo ennyindo sigwe toli muganda nabukalo nalwoga nze Kamukama Jacqueline wantu waliwo muganda n'omu abaganda bakola ki Kamukama ani obeerawo obudde buno ndi wano Makindi bayita obutewooli manyi baki Kamukama ogenda kunzita naye owaayi lwaki tubasindikira transport oli yalidde akalondo ke alidde obumwanyi amaze okuwanga n'ogijjako ekigenderwa kiba ki olaba ebiseera ebisinga wekwatire thank you so much ebiseera ebisinga ebiseera ebisinga abasajja wali owuliddeko kino kigambo kye bagamba abasajja bonna mbwa wakiwulirako saaliwo olwakyogera like I think abasajja abasinga bategeera nga baana bato yaba amanyiwa abakuteereddeko omutwalo oba emitwalo ebiri aba akoze kyamaanyi okitegeera aba amanyi akoze kyamaanyi naye nga si we kiri ennyingi oba oyagala mmeka nedda tuba tulina ebingi bye tukola kati sawa zino eno mukazi wattu ndi wano eno ndi ku mulimu onkubidde hey babi mbadde njagala kulaba nkugamba kiri fine naye nga buli nze ndi receptionist kyekituufu sebo ey'amasaagi kati singa nzija nga ate njala gw'obonyiga nga nze mba nkunyiga neŋŋamba nti muto wa Kibooyo afazaali ddulo enkwatire ebendera y'ekika ngikwatire neŋŋamba nti gwe bakumpa kisinzira sebo kisinzira kisente nedda nyinayo obwana nyinayo obwana kugamba gujja biganye nedda bwekito si bwe kiri ninayo obwana nga kana kasobola kukwatamwe ate okusinga nedda nze njagala gwe oyagala nze tewali buzibu tumaze interview ngende nkukwatemu jesebo tulina ebizibu naye tusooka tumalize kimu bayizawe sooka tesinya boosi waffe kano kaki kano kano eno kano kamenu kano kamenu kamasaji tuyinawo ka Swedish dakiika 4 nga nkola ki kamasaji mbadde nga ntumpimirako eddakiika 4 nti mama kisinzira no kisinzira kyoyagala bannange ogamba masaaji mbadde mbitutte walala mukama wange mbadde nga nti dakiika 4 osawo omukolo otya nedda sebo kisinzira akana kaba kakunyiganyiga eddakiika 4 nkalaba okitegeera kugamba kisinzira nga bwojja otukola ki nene mufuna mpola naye tukola ki tumwaniriza tutandikidde ku ki Swedish dakiika 4 ne 1 hour and a half sente mmeka mitwalo 5 then 1 hour mitwalo 6 then tuinayo ka deep tissue kikyate ngo katika Swedish kana kakuweweta nikasuka nikakuwatirira nikakunyiganyiga anti manyi no balaga nikakunyiganyigawe okitegeera none ogamba oh my god nina okuddayo kugalacom hot spa bagita batya galacom hot spa engeri gyeri hot spa thank you so much engeri gyeri hot spa so that no oyina okuvaayo ng'omuliro guli gukoze ki nga gukwasemu ede kukola ki ng'okyamusa okitegeera nja kuleetawo matini wano mulete matini kati nyinayo ng'ekyana ekyo kisobola okukolako ekyo noddayo nga tokyategeera kati ka deep tissue tugambe nakanyama kuluma
ova kukola exercise omubiri gukulumirira bano abasambi b'omupiira guliwa gwonna sigamba gwa mu kisenge ngamba nobanga omukyala yakubyemu empya osobola okujja ntukunyeganyega noddawo era abasajja abali eyo abakazi tebabacunyanga ne mulowooza nammwe tulina solution yammwe bannange mujja ntubakola kano ka deep tissue naffe tetulina buzibu osobola okujja ntukolaki kasoko ziyiteyitemu wano lukwakwayo tulina deep tissue tulina body to body gyoyogera mwegani price yayo body to body ya mitwalo 15 yefaanana etya omwana ku massagingisa omubiri gwe body to body osobola okukikola ntulaba inze anti ze ndizakikola mukama wange yeseba omubiri gwe thank you so much ndaba nga abatayambadde awo munaye then tulinayo body scrub ona alina olucafucafu ku mubiri ejjako dead skin yes oddayo akagundi aka skin nga kalinga akabebi yes then tulina hot stone eyo ebeera aromatherapy ng'olina obulumi like nga bw'amaanyi kuba tukozesa amayinja agokya nedda sebo kuba mba nkolaki mba nkujjanjaba kubanga agamayinja basa ku mugongo awo yesebo ago gennyini netukuteekako ne katawel akokya ono aŋŋambye mbu gweokola ku bode tu bode okwata kisooka mbu gwe bode ku bode gwosinga n'okukola ate mba nti ati oba olina omubiri ng'ogwange so ndaba kibeera easy wetuuka akola atya era nga bw'owulidde its body to body mubiri ku mubiri kyembuuza noneebakako oninnyako aba atya nomanye ekigenda okwanguyizaamu mwe tunaava wano tugende nkolageko koze sijja kuwa explanation nti oba okitegeere nekyetaaga wali mu action is better than words omukola otya gwe like ng'olina pain oba ku magulu kwata nekunyiganyiga bulungi gwe experience yo gy'olina n'omunyiga bulungi nnyo n'amaanyi negaterera mu position nze siyinza kusasula nga ate nze mbanyiga nga gwotunyiga ate kati gwoba tobimanyi omaze ebbanga ki ng'otulugunya abantu bwenkanyiddaawo myezi ng'ebiri ng'obatulugunya nga lunaakutaliga kutulugunya abantu badde okola ki naawe oba musawo mwe baba amafiina nedda ebyamamafiina birala owa sifarapi simanyi gwe experience ye eriwa kati omanye gemazima simanyi kale kinga ono kyagambye ti okumanya ebyo byonna byonna tusobola okukweka offer kitegeera mwagala kunkutulira ano mwenna ate olabayo ne bakulondera omuwala ndi muzibe nze seerondera n'olonda omuwala nakukolako buli kyetugamba nakikolako nagamba ono ye bode tu bode oba kiki byonna byonna gwosinga kumanya ki nze erotic yafaanana ati kuweweeta nkuweweeta paka kuwulira bubi paka kumenkewuka kitegeeza bwe nkugwako mu kiraabu osobola okumpeweeta paka ATM ngikuwadde mu kiraabu no nze saanyo genda mu kiraabu kubanga era onsanga wano gwoba otambudde ku museera eby'eddembe onsanga eby'eddembe nsanga eby'eddembe mbeerako waffe ku butaka yewa
Amukono. Wasinga ebikolobero. District kyasinze okuwangula ebikolobero buli mwaka bagirankinganga yo buli mwaka. Atemye munne akutte embizi akutte ente asibanya byettaka naye kati yakendeera. Twafuna ku mpisa. Naye gwe experience yo mu kuweeweeta omuntu wasoba. Mama ova one namba ogisabye. Ey'essimu. N'oba mufumbo. Ogito. Abasajja abafumbo bannaye kino nkibagamba Otyo. temubeeranga eyo ng'emitima gibeewanise Waggulu mu bbanga. nedda bambi ekyo twakifunira dda solution. Ono ye gundi yeeruwa. Kaneeno Tamaka g'abantu bakuwulira. ate nzitamaka omanyina Wafuna solution yeri etya? ojjankana ne kakkwatamu n'oddayo obwongo nga bukyamuse. Obadde olaba kimami nga ng'okiyita gwe kintu gwe omulaba kati nga sweetheart sugar baby ekitegeera bintu kati byakyukamu. Tulage gwe gy'osinga okuba mu experience maama Naaki. Kati nze gye nsinga okubamu ne experience wano bagiyita deep tissue. Gitulage. Otunnyonnyole. Kati deep tissue yebeeramu n'amaanyi nga nakanyama akuluma Abakiga ebyo. osobola omukwatamu bw'oti ng'ozze ng'omubiri gukuluma naawe ojjanja kukukwata ssebo. Kati okola otya? Tuliriddawa. Tuliriddawa. Gaddako. Tuliriddawa. Gaddako. Enda masa. Oli azze embirizi zimuluma. Wojja embirizi nga zikuluma nkunyiga n'oddayo ng'oteredde. Obulamu bwo bwakutokyalinga. Nze ntulugunya. Maama Kimbugwe ate gwe. Tulage gy'osinga gy'olinamu experience awo. Nze zonna nzinamu experience. Wakyenkuka kugamba nga tuyinza okuba tuli mu bbaala otugaa nti ajja yajja. Essebo. Essebo. Gwe zonna naye baako emu gy'otunnyonnyolako. Gye nkunnyonnyolako? Gy'oyinza ogakale oba lugaali n'enfuna woono. Gye nnyinza okufundiriza nga lugaanye. Ate nga lugaana luti. Gy'oyinza okugamba nti kale iwe nkikola mba mpulira bulungi. Swedish. Gitunnyonnyola. Swedish kuba kunyiga like kwata omuntu naye nga tomunyiga nnyo ate nga tomuweeweeta medium kunyiga. Kale okwata omuntu ng'omunyiga naye nga tomunyiga nnyo kuba bw'omunyiga ennyo ate oba oli mu deep tissue. Ate era bw'omukwata empola ennyo ennyo oba mu erotiki. Kati nze gye nsinga okuba kaŋŋambe ennyanguyira. Swedish. Imazeemu emyaka ng'ena. Imazeemu emyaka ng'ena. Olwava mu ssomero n'ogibakirawo. Bulenda. Ye Bulenda. Kawome n'atambula n'amanyanja. Omwana afugambye. Sooka oleete wamma. Waayi emyaka ena. Mukazi munnange olwanye n'ekintu. Gundi waffe. Bannange gundi ziizino. Mugane ka juice. Of course. Kabeerawo buli kimu. Mukawaleese eki. No, sabo ngawo tusose kuwa ka juice mukama wange. Mazima kalinzira temumpadde. Ngwada juice. Ngwada ka juice. Anyway, bannange nze mbagamba abantu nawo neganye. Wakampadde nsonyiwa. Madde manye neganye. Naye byonna tubikole naye webale kulabika bulungi. Va ku ebyo gwe. Soko nnyonnyole bino va ku ebyo nga ndabika bulungi ki. Kati bino musala n'enjala.
Tusala n'enjala mukama wange. Kati wano ku reception gomazeewo bbanga ki? Waneeno nze wano ndi waawo mukama wange. Wano oli wammwe? Ndi waffe. Naye nkugamba like sagamba maze budde buno oba budde wono wano ndi waka mukama wange. Lwakuba ekisinza okunnewunyisa anko mu bintu bino sirabye omwana nti ono muganda ndabye baana beeri waffe abanywa amata kwegamba bannange anyway oli muganda wamwe owa chocolate ebintu bino bimazeemu bbanga ki? Buzibu ki bw'osinza okusanga? Obuzibu bwensinza osanga mu mirimu gino osobola okukola kiraya nti nga munene nnyo akusinga obunene. Ndaba nga ate ali kunze. Nedda gwe toli munene. Tunene wansi okubiri ddala. Gwe toli munene nnyo. Kati aha nga munene. Kati oba ogenda ku tomanyira gwe. Ate bali Samson yakyuse. Wamma kyembuuza bagamba mbw abasajja babasabiriza. Era bw'oba ng'oli mukazi nga teri musajja akusabiriza ddala naawe obeerako ekikolimo. Obawa bonna? Tusinziira. Owatya? Nedda osobola kulaba omuntu naye n'ogamba naffe osobola olaba omuwala wali eri ng'akuyitako naawe n'ogamba kiri ekiwala nga kinyirira. Naawe omuwala kati nga nze nsobola okulaba omusajja kati nga nze ndi wano naye ndaba ggwe ndaba kino ekifuba kinkubye. Kati ekikola maama w'abaana kijja kulabika bubyeka. Sobola laba omuntu n'ogamba nti Kacumbali ali ku kamera twala kali akaseke. Kati bino bimazeemu bbanga kiggwe? Nze sagala kulimba myezi 3. Bameka bakakusabiriza mu egi myezi 3? Tobala. Tobala. Olunako okola ku bantu nga bano? Kisinziira olunaku lutambudde lutya. Nga lwagaanye? Nga lwagaanye babeera babiri. Kakati myezi 3 bantu banene bantu mu nkaaga omwezi tubakubisaamu emyezi 3 bantu 18 obaddeko bameka? Ekyo kite tokyesibaako nnyo. Kintu kyo gw'omanyi olwabidde akali amaggwa. Bano ogabye bintu owaayi ate gwe mbwa kusabiriza nnyo gwe mugomanyina okukola delivery. Ono yaŋŋambye. Nedda. Ono yampandiikidde. Nze contract yange bansasula musaala sigaba. Wo musaala ngumpa? Sigaba. Tuli wamu no naye nze sigaba nze oba ozzeeko amasajja oba ozzeekola amasaagi. Ebisigaye toyagala kumanya? Ebisigadde saagala kumanya oba oyimye oba toyimulukuse. Bizibu byo. Sebagoba mukwano kubanga mukwata bungi ne mugamba nze experience eri muki? erotic. Gasimbye eno womazeemu bbanga ki? Mwaka gumu. Mwaka gumu. Wava muki okujja mu bino? Nze nava mu ssomero. Ng'omaliriza bakutikkidde nti bagagenda okole? Nasomera massage. Kosi bagiyita batya? Massage. Alimba. Ate nimba te. Nze nyiga bakadde. Buli anoonya. Nyiga bakadde tugeza ng'olina stress.
ojja nekunyigamu ka erotic nenkweweetamu ate abakadde bayima namanyira wanza atabanyiga tebayima olina emyaka emeka nze n'emyaka 22 walabye bintu ki walabadde abakadde tebakola ki abaki abakadde nze ndaba abakadde abavubuka nze sibamanyi bwoba kusindikira ne lwaki olina omwana omusindikira bakadde beereere omutima omubi gwaki abaana abatoka singa bakunkwatidde ono yamutiisizza alabye ono omwana n'atya sebo lwaki gwe omwana omuwa bakadde bwe kito si bwe kiri omanyi ekintu kino kyakubalansinga balance the boat thank you so much kati si buli mbu ffe emisanyi mutwe ffe tugenda okunyumirwa ffekka n'abantu abaki nabo balina onyumirwa kati abo bajjajja mwami obwo era bannange bajjajja mwami mu abasajja bakulu saagala mbeereyo nga mulina stress zibatta bannange mujje wano emakindye ku Galacom Hotspur mujje kubajjanjabe ninze nze era nange abakadde abo batiro ntera bakolakolako tebakola ono byagambye nedda kozi gumaze emyaka emeka nze si myaka nkugambye wano waka kale wano waka mwabitandika ddi tugenda myaka 5 bamikaba kakusabiriza nze ndi mukazi mufumbo sinakubuuza bufumbo bwonze nanti ndi mukazi mufumbo so sobola kukola ki kugaba thank you so much ndi mukazi mufumbo oba ne bbawo yekka ndi mukazi wa haji ndi mukazi mufumbo banange baby nkutumiddeko nnyo how are you love you mwa atalina mannya naye bamuyita Yusufu Maishara kutumiddeko nkwagala mumanyi oyo yennyini ina nnyini wano nedda wano mulamu wange ina nnyini wano nedda sewo ate akati ali ku lugero lw'Abaganda mu nswali yakunswaze iwano waggala kati pulogulaamu yo okuva mu bino osuubira kudda mu ki any business ng'endala already ndi musawo kati oba musawo muganda ndi doctor ndi nurse kati bannange kambatangazemu ekintu kino mukitegeere okukola massage oba to be a therapist akukasaleko ate nze nkoze eki bannange aja nze nkoze eki bannange nze siina kanzire neno sijja keeri sijja kufa mpika eri bagenda kunkubirayo kanveeyo nze okukola kaki amma kyembuuza muganda munnange wano omazeewo bbanga ki mazeewo emyaka 4 ng'otulugunya abantu sibatulugunya be babeerese mbakoleko lwaki abasajja abasinga abajja no babasabiriza nnyo nze tebansabangako wamma oli mubi kyeka ndi musajja kubanga ogambye abasajja naye kakati olisinga baze n'akusabiriza okunsabiriza tasobola ng'akusabiriza n'agamba owaaye buli kimu kiggwe mugamba nedda mukama wange kubanga batugamba mbu abasajja basinga okujja okukola masaagi mbwe ekibaleese baba bazze kusabiriza buli omu aba alina ensonga eyamuleese bw'aba osinga okukolako nze bensinga okukolako baba bazze kubakolako masaagi tofunanga muntu akusabiriza ne bw'aba nsabiriza era mugamba nti nedda musajja ate bw'aba akuwaddeyo ssente ezaaki ng'asiimye n'akufuuwa tipi tipu katipu n'agamba nti kaakati nze nsazeewo engeri gye ndi omutambuze nkwadde ebizike bibyo bibiri
tukikole okukikola nedda sobola okukampalwa kuba nti mbawa engeri gye mba munyuzeemu ng'emunyumidde nga nyumiddwa kyenkoze nampa kati ne bannange emyaka ena tosuubira okukola kintu kirala omanyiddewo oba gyebiri kyogamba onkole bizinesi mpaka mbe nga nze njituddemu gyeziri bizinesi zange giranga bantu bagitegeere ezange ezeranga zokka bakasitoma mwebali ziri zitya mirimu gitambula buli kimu kitambula nga ebakibala maama Nakitto nga tuteekateeka okusoma tuteekateeka wangi sinazaala olinda ki nina musajja kuba naabajja wano bakitolonda mwabo abo bakasitoma osobola okufunamu bbaawo asisobola lwaki kuba abeera kasitoma aze kumukolako ate omala otandika okugamba sima ebishinjagala akisenti yo olinga omukonjo asi nedda sewo oli mukonjo olumanyi olukonjo sirumanyi buzibu ki bwoziza okusanga mulimu guno sinafunamu buzibu oli malidaadi maama kyebine wamma gwe tubuulire wekwatire buulize akwate tuyogere oluzungu lwamunafu wamma ina sibira okuva mulimu guno okola ki nkolewo bizinesi yange endala gye mba nsobodde nga mobile money ate basobola miliyoni nga 5 mbyagala kubanga nedda buli kinene okisindikira ewa munno nesigo siga okwatya miliyoni 5 wano lwayinza kuddamu okukulabako kyokozeeko kimala yesem kyanoonya tolinayo yadde kyumba lyakuwangu olinayo kumwana alidda ali mukyalo lwaki tulieta ebyo tubireke niye kugamba nowemba atambula butambuzi nenfuna omuzira kisero naleta miliyoni ezi wano bakusiibule era bw'oba okola ku mulimu era oba olina okukola n'otuuka ekiseera nobalitayadi wano wamaji awumula taloza olwaliza wamama Safiiki tunoonye bizinesi kisinga okugamba nti kati ovaawo wano nze bizinesi gye nsinga okwagala like nze ng'omukyala yakutunda byabakyala era cosmetics bizigo like enviiri ng'ezo abakyala ze baagala osiba ng'ebyo bye nsinga okwagala kozi nange nsinga okwagala okwekolako era ndowooza otandika mpola mpola ne miliyoni 2 osobola okukatandikawo mpola mpola n'okulaakulana mpola mpola nze omusajja gwe njagala nze nga nze era saagala muzungu nange omusajja gwe njagala like nga afaayo nga naye awulira njagala saagala musajja wakuntwala waka ate ntuulaawo ndowooza nawe osanze enkola osanze enkola ate onzije ku mulimu ontwala ontuuze ewaka ninayo omwana omu ali mu kyalo oyo muveeko era past is past nze ne miliyoni 2 zinkolera koze otandika nakatini n'okulaakulana koze era still mba neeyongerayo nga nkola
kyesaagala kyakutuula nosanga ng'oli mu nju otudde mu kifo ky'okukola nga ggwe omukyala ng'otudde wamu oli otega maaso omanyi embwa edda embwa erinda kye bagiteera ku siwaani onsasulenga buli mwezi ekyo nakyo tekijja nze mba njagala kintu kyenasobolako kale ompeeyo akatini nze nange neeyongerereko nsigale nga nkulaakulana so sigamba omwezi ntuulaawo mbu mwezi nze kiba kinkolera wanje nkola sipa ya nze gyenjagala kuba njagala nnyo yamba abantu mba nyamba ozambu n'okunyiga oba ofuna ki omuntu okujja naga nti njagala massage aba awulira pain 25 ebyo tubiveeko singa ogamba kati omwami yagala kujjawo wano yetukole bizinesi wandyagadde okole bizinesi era omwana kyava okwogerera sipa yetagisa sente toza miliyoni nga 3 eneyo ku bebi sinaba yakola kunyanga kati anti kati omanyi buli muntu abaako nekyayagala ate n'ekirala nze na kale njagala soka kunoonya sente awo ndyoke nkole ki nzaale okitegedde ndyoke nkole ki nzaale saagala kuzaala kati ngate nga omwana wange ng'abonaabona so njagala nsooke nkole ki mu planingire nze ndi myaka 2 nkuliridde gyentoddeko omanye abasajja wekuzizaamu nedda anti kati omanyi ensi eno gye tulimu live about that abantu buli muntu akulaba aba alina kyakubalako oba kyakusuubiramu so ensi gwe nga gwe olina ogira gwe tolina giraga kyeyagala gwe olina ogiraga kyoyagala oli wagamba oli muto genda nekyo oli wagamba oli mukulu genda nekyo as long as okola ki omanyi kyoyagala nedda sinabakoowa olwedde wali ebirala byenkola ninayo ka botiiki kali awo emakindye kali anga kuland star ngokkiira ekyemmanga awo wansi kale kale sebu kale mama kama tuliwo essaawa yonna singa ogamba kati oyagala kulitalinga tebeetayadi oyagala kuwumulira muki nze kati nga nze katonda waba mpadde ssente nze mba njagala kukola edduuka lya cakala nze lyerimpa emirembe sukaali munnyo butto awo nze newe nfuna miliyoni oba 4 sobola otandikirawo tufuna emiliyoni yezi 4 netukukwatira mukuba gyabaguta awo ntandikirawo ndabira ddalanga kujja wano kubanga
bwatayo tukoze tutya tukulikewo wano tunoonyeyo omulimu mulala bweguba gwegye guli mu gumpi nga mulimu ki gweyagala okukola ebitole ebisinga njagala nnyo edduuka ly'ebyamasanyalaze accessories nga mulimu amasimu naye ebisookerwako ebitonotono kale gyenyiza ng'etandikirwako nsobola okusookera mu bizinesi y'ebizigo naye ng'okusingira ddala omweru asigale nga mweru oba yakubeerusiza ddala kyonna buli omu alina kyayagala waliwo ayagala okuddugala waliwo abeera ayagala okweruka millions ne bwe zibanga 3 so abalayi bakacumbali tv na gye musinziira okutandikira ku mama tebasaba buyambi ne tuli mbirowoozo byaffe si bwe kiri yiwe ntwali asaba buyambi okutandikira ku mama Fiina omukulu Doni Kulisi abakulu mu gavumenti bano baboyi banga bali ebweru wa Paulo Senyonga kansala Masembe yadduka abantu mwenna twetaagise milioni 68 wengattagattamu wano wetuzifuna tugenda kukola bizinesi zaffe tuddemu wali tweyagale buto naye tetubasaba tuli mu birowoozo byaffe nti omuntu kuba omuntu osobola okuzimuwa n'akomawo n'akola ekiki n'akomawo era wano ng'obanga ssebubi oli 4 guwadde ow'omusanvu wa 5 guwadde wa 4 bano bebesende mwetugera kubaleka nno mwetugera kusooka kuba oli wa 25 gw'oli wa 3 aga 5 mwezi ogatteko ziri 69 gwolaba tulanti ndi mwavu ngenda guluba naawe wa milioni 2 owe milioni 2 ani agambye 2 gwowe 2 gwe nkututte mangu owe milioni 2 bayize tuluza mu kamera Doni Kulisi soka amwetegereze Doni Kulisi asooka ono we milioni 2 yamugjewo iye tusooke tumwe milioni z'emmeka owe milioni 5 naye tusooke tumugjewo kaakati bano mmwe ebintu bamwe bikyaliko akabuuza tujja kumala kulonda naddala gwe aba ebintu bye tebitegeerekeka olinga tujja kuwasereza fogero zirikodingemu oluyimba ondabikidde sikumanyi si kirungi kujajinga muntu okitegedde kati ogwo musango okukoze mukama wange kati mbadde nsaba ofuka milioni netondere kale tewali buzibu tuula si kirungi kujajinga muntu okitegedde nakugambye dda omukazi yenna ate abasajja muyina akamanyira ekitonde ekikyala abakazi naffe tulina freedom eyerwanirira nga abakyala okitegera that otusanze waneeno tuli kukola tuli wano tuli kubakola kina tufune capital waffe tulabe nga tukola ki nga twambuka ate n'esente tuzijja mu basajja mmwe okitegedde kati kyembagambira mwali tuwadde respect y'amaanyi abasajja mmwe ekitonde ekikazi respect y'amaanyi tuli ba queen twebale nnyo kati mwino tukwata obulungi tugenda kubeera nga ano buli lwa 6 nga tuwayawayamu ne bannyina zano tuyinza okufunayo olunaku omuntu ogerako n'omu n'ababiri n'abasatu tuba nga tukubaganya birowoozo twakuwa stress abakyala mubalaba abalungi tibakowa ebintu by'okusabiriza ate nno ze bakola kacumba ateze mubba nze abakazi kye muntabulirako wano omukazi najja n'akunyiga embiriizi simanyi ono waliwo yagayinza omulimu gwayo nkutulugunya oba yabadde aliwa n'akutulugunya ayi n'osanga aziwadde omuvubuka wali so mbagamba oyagala okujja ano ng'obadde oli Makindye ekifo kino kiri watuka ku paka lasti empya okikubaawo kyoyingiramu nojja ano ne bakunyiga waliwo
oba omanyi wakasumaali akuba obulango ovuba akasumaali akuba obulango otambula mpola mpola era abaana balo obeera obawala obalengera kyali wange nannyini wano waali awo boosi waffe muwanvu si muwanvu mumpi si mumpi era avuga akamotoka kafiitinga mu ye musajja munnabyabufuzi nnyo ye nannyini wano so leero tuyiseeko wano ewe ntubanga tuwayawayaamu tujja kuba tukwatagala olw'omukaaga oluddako siiyo